Mandu soko chali yabavuka abamulembe omutebi Kyankya Kyamizanyo nze James Ntambi tusigaza dakika nga 13 okuvaawo banafa bakalasa bajje paka saa 7 ez'omutuntu njagala kujjukiza Star Times kugamba gula dikodo gitekeeka oba ofeeyo okusasula ebisale gwe yagiguledda sasula mu mwezi ne mu lunaku awo mukwano gwange obenga osobolera ddala okufuna upgrade eri automatic ova ku buke ko badde nogenda ku buke endala ofe ne jakomanga 3 omwezi ogwokuna n'olwekyo atannaba kujettanira papako abuterevu embeera benge kutambulira bulungi nnyo nyongera n'okwajjukiza omwoleso gwa CBS Pewosa ogwo nagwo gujja kutandika nga 5 paka 11 omwezi ogwokuna makuno gwa 2023 jjukira teri kusasulira misomo wabula ku mulyanga bakulu musasule 15 ate abate 13 emisomo gyabwerere ebyamasanyu bingi gyebiri ebyokuyiga bingi gyebiri mujje tunyumirwe ate tuyige omwoleso gwa CBS Pewosa Trade Fair 2023 15 n'enkumi za Uganda 3 zokka ate nga ne Stanbic Bank ekugamba gwe nawe n'abadalwana ng'okola bwezi zingirira okulabanga ofuna contract eddako ofuna bid eddako ogise kiwalinge mukwano gwange obulamu bwo bukyuke naye ng'otawanyizibwa Stanbic Bank egambye ezze ebere ate nga ekutaasa mukwano gwange atuliriza n'enkola yaabwe ya uncensored bid guarantee offering enegenda kuyamba okufuna bid guarantee paka ku buwumbi 3 obw'ensimbi eza Uganda ate nga kino okikola mu myezi mu banga lya myezi ng'etaano gyokka n'olwekyo wali badde Stanbic Bank ojettanira gwe nawe ne yanoonyedda okuba ku contract gyose kiwalinga obidinze ebiganye iyo Stanbic Bank weeri okuyamba era abagala okumanya ebisingawo mujja kuba essimu yaabwe eri note 3 22 note 3 22 note jikubeko oyongera okumanya ebisingawo buterevu embeera ebenga etambula bulungi ewaffe wano mu Big League match ya 23 yasambiddwako olunaku lwajjo era kati tugisigazaako omupiira gumu tugisigazaako game eyo ye ya kitala gyegenda okukyaza ttiimu y'abanafu aba Police jjukira ttiimu zezo zombi bw'ogenda ku kimeeza kya Big League ziri ku mwanjo Police eri mu kyakuna ne points 40 mu games 22 kitala erina points 43 yagenze mu kyakubiri kubanga Mbarara City yawangudde jo anayenga kitala ate ebanjayo omupiira so gwe genda okusamba olunaku kuno olwaleero saazigenda kubeera 10 ez'akawungeezi ku kisaawe kyabwe kya Kigaya Primary School tugulindiridde tulabe jjukira nti kitala bwe guwangula butereevu eddayo waggulu ku ttebo ate ne Police nayo bwegeza neewo ofuna obubonero 3 nayo esobola okubuukira ddala paka n'egenda nga mu kifo ekyokusatu nebanga esikambulayo ttiimu y'abanafu aba NEC mu mbeera eyo mu nsonga endala egimu ku mpiira egyasambiddwa jjo Mbarara City bakuba ttiimu ya Ndejje University golemu ku bwereere Jinja North yakyalidde Northern Gateway nemukuba egolemu ku 0 Kaluka Rungi ne ttiimu y'abanafu abalugazi abo bakoze amaliriga 0-0 ate Ajuman Town Council ne NEC bakoze golemu ku emu ate kyabadde kirungi eri ttiimu ya NEC nga egezaako okulwana okulabanga ekomawo mu kibinja eky'ababinywera songa Rodhanga egezaako okulabanga ejja mu kibinja eky'ababinywera omulundi ogusooka then Soroti ne ttiimu ya Kataka ogugwawedde 2-1 Soroti yaguwangudde awaka ne Lweru ne kuba ttiimu ya Kaluvale 2-0 ate Booma yasobodde okuba ttiimu ya Kyetume egolo yabaddemu ku bwereere tulinze gemu ya kitala ne ttiimu ya Police olwaleero ttiimu zombi zibadde mu kuvuganya okw'amaanyi ennyo era nga ziri ku mwanjo awo zigezaako okulaba nga zirwana okusobola okusuumuusibwa bwe tujjako ate mu liigi yaffe y'ababinywera jjo twabadde ne gemu emu yokka Lwahiru yabadde esamba na Blacks Power gwagenza okuggwa nga Lwahiru egwangudde egolo 2-0 jjukira babadde babinkana n'embalango eyali boosi waabwe actually yali kooki waabwe nga basuumuusibwa okujja mu liigi y'ababinywera nejjukira nti bamukwata ku nkoona omulimu gwate gundi n'agutwala Livingstone Mbabazi kati ttiimu gye babadde baŋŋanga gwagenza okuggwa nga bagwangudde 2-0 omusambi gwe bayita Innocent Media era yabadde ne man of match ne kibateeka mu kifo ekyokutaano points 26 ate Blacks Power yo eri mu kya 15 Rwatha mu kya 13 ne points 15 eri waggulu wa UPDF n'Onduparaka ezisulirirwa okusalwako yo yakasamba games 19 liiga eddamu olwaleero wali emipiira 3 miramba tugenda kulaba Express ku saa 8 ng'ekyaza ttiimu y'abanafu ab'Onduparaka jjukira Express bali ku winless run ya mipiira 11 tebaliyagadde genda gwa 12 ekyomukisa omulungi basamba ne ttiimu eri ku bottom wansi naye ate balinako ebyafaayo ebirungi ebadde nga Stabon gye bali game ya saa 8 wankulukuku then wali Wakiso Giants okukyaza ttiimu ya UPDF guli wali ku kisaawe kya Wakisha Wakiso Giants balina chance edda mu kifo ekyokutaano singa bawangula olwaleero bajja genda ku points 29 babenga bajjayo ttiimu y'abanafu aba Alwahil eyabajja mu kifo kyabwe ekyokutaano Busoga balina ttiimu ya Villa nagwo gwa ssaawa 10 ez'akawungeezi olwaleero Busoga eno naye eri Stabon mukko ennaku ezo yakakyalira ttiimu ya URA enemu egolo 2-1 Rugazi so ejja mu game eno nga confidence eri waggulu nnyo nene Villa ebadde tekola bubi etuddira mu kyakubiri points 34
In fact singa tebagijjako obubonero bubiri olw'effujjo sekati yekulembedde ekimeza kya ligi ya Uganda naye olw'effujjo beesanze nga bali mu kyakubiri KCC basinga point emu so nabo bajja mu game eno nga beetaaga obubonero obwo busobola okuba kulembeza ekimeza wadde nga bana babasinga tiimu ya Villa rather tiimu y'abanafu aba KCC emipiira egiwerako kati liigi ejja kuddamu ate olunaku lwankya tujja kulaba Solid Black Stars ng'ekyaza tiimu ya URS 8 ez'emisana then KCC balina tiimu ya Maroons sawa 10 ejjankya then ate leero ku continent waliyo Vipers ambassador waffe kali ku continent okukyaza tiimu y'abanafu aba Horoya yakyadde Vipers yakyadde mu ggwanga eggine asamba game yesembayo ajukira ekibinja mwe bali bamalayo bamaze emipiira already tiimu ya Simba ne Raja Casablanca bayitawo dda ku match day 5 bali bamazeebo n'okubanga bayitawo so tulindidde Vipers tulabe kibi yagenda okukola ku time ya Kawungezi yagenze n'abasambi 17 tebalina bakapiteni babiri abasooka mu pecking order okujjako ye Mandela yatambuliddeko ku tiimu era yagenda okubeera kapiteni ne Milton Kalisa abadde mulwadde Siraje Sentamu yabadde ne Cranes tebaba tutte kale ye game eyo gye bagenda okusamba tulabe oba basobola okufuna win yabwe nebeesoose mu bibinja season eno Premier League naye akomyewo tuvude mu international break game esooka n'obudde bwakyuseemukko game badde esooka ebadde nga ya 9 kitundu kakati ku weekend eno tulina ya 8 kitundu ya early kick off tulaba Man City egenda okukyaza tiimu ya Liverpool olunaku olw'enkya ku kisaawe kya Riyadh Stadium jukira Man City yemu ku tiimu zentono ennyo mu Premier ababadde basabulira ennyo abantu ku kisaawe kyabwe ekyawaka in fact City na Arsenal bonna balina wins 11 awaka City ewangudde emipiira 11 drawings gumu ne losing na gumu ogondo baguluzinga ku tiimu ya Brentford walinga tugenda mu World Cup baluzingira omupiira golo 2-1 ne mu games 17 ze bakasamba ziri games 2 zokezi balimye okuwangulira awaka ate bajja mu game eno nga bakimanyi nti ebikopo ebisinga obungi nga jukira kyakalabawo bakitwala Manu yakitwala FA Manu yekyalimu Champions League Bayern ali mu kkubo lyabwe so tebabyekakasa nti basobola okubiwangula City wane badde etera okutabukirawo ennyonga emipiira gino 10 egisembayo etera okugisambanga final jukira kati esigaza games 11 bakyaza tiimu ya Liverpool etabadde nkyaze ennungi season eno kubanga kyewunyisa nti Liverpool mu kukyala emipiira egisinga obungi yonna gina giremye okuwangula in fact ku mipiira 13 gyekyadde season eno 13 rather 10 ku jo tegiwangudde kubanga bagisabuddeko emipiira 7 ne drawing emipiira 3 ne wangulayo 3 gyokka kwawe kikulaga omutindo gwabwe nti gubadde simulungi nakamunaka ettondo wabula nga bajja mu game eno wa Man City kyoyina okumanya Liverpool of late ebadde balinako kalikodi akalungi in fact City yasemba okuba tiimu ya Liverpool mu Premier League mu February 2021 emipiira 3 awo egizeewo Liverpool badagera maaso n'okavoidinga defeat erinamu win emu ne draws 2 ate nga ne mu goals bateberemu goal 5 ne concedinga 4 so City ejja mu game eno ngebyagala okukyusa abasambinga Erling Haaland teyatrainize ejjo ne international break yasambire tiimu ya Norway bamuyitayo olw'obuvune Foden ye bamulongoosezza abasambi abo nabo nolowoozamu konti basambi bankizo ku tiimu ya Man City bwe bate balina of course wabaawo eddibu erya ddala City eyina omutindo omulungi ng'ovudde ku kyokwera nti eri wakawe badde wangulira emipiira emingi eyina omutindo omulungi okuva lya luzinga gole mu kuzira ku tiimu ya Tottenham ya Antonio Conte ng'akyaliwo emipiira omukaaga gyezzeemu okusamba gyonna egiwangudde ate ng'eteba ne gole ziri abunomu waliwo yakuba tiimu ya Arabia golo 7 mu Champions League waliwo yakuba tiimu ya Burnley ya Vincent Kompany golo mukaaga kubeerere mu FA quarter final ebadde esabula abantu so Liverpool erina okwesibanga nnyo ebbiri ziyinza obutamala naddala bw'otunuulira enzibira yaabwe gye bazibiramu ennaku zino ogwo gwa 8 kitundu kakati bw'ojja ku saa 10 waliyo tiimu zinga Nottingham okukyaza Wolves Bournemouth okukyaza Fulham Brighton okukyaza Brentford ne Crystal Palace and the new manager jukira Vieira bamukwata ku nkoona juzi ku lunaku lwa St Patrick ne bagoba Patrick Vieira in fact chairman wa tiimu ya Crystal Palace Vieira yali agenda na ku training ku makya kukola mirimu anafuna obubaka okuva wa chairman Steve Parish nga mugamba omulimu guweddewo naye bagenda kukyaza tiimu ya Leicester City under Roy Hodgson yavaawo Vieira n'akwatamu kakati ate yakomyewo mutendesi wa myaka nga 7 yasinga obukadde mu Premier League so nabo tubalindiridde bajja kubeera waka then era ku saa 10 waliyo Arsenal okukyaza tiimu ya Leeds tewangudde ku Arsenal mu Premier League okufiira ddala mu mwaka ogwa 23 mwezi ogwa May era wonawo n'emipiira egizeeko egya Premier League Arsenal ebadde egera maaso n'okavoidinga defeat giringa mipiira 7 mukaaga Arsenal egiwangudde drawings gumu ebatebeddemu goal 20 ne concedinga goal 5 zokka ate yemu ku tiimu zisinga bwe nkugambye yemu ku tiimu ezibadde stable n'ennya waka ewangudde games 11 ne draw actually ewangudde games 11 kweze 14 waka ne drawing 2 ne losing mu losing ku Man City tejja kubeera na Saliba omugongo gukyamuluma
neye Pate ali fit nejo ya traininze bulungi nnyo wali Arsenal esigaze emipira 10 egivamu obole 30 yetaga ka 26 bagirangirira nga champion n'abasoso kuva billion nalo basoimba okutwala ekikobe kya unbeaten. Leeds gye bagenda okusamba nayo tebabadde balungi nakamu naketonda waka. In fact baina wins ziri 2 zokka waka naye mu kuzo bagijja ku team ya Liverpool ku Anfield. Baba sabode emipira 9 kwawe ne ba drawing emipira 3 kwawe. Bajja mu game eno nga bamisinga abamu ku basambi abamanyi nga Tyler Adams. Mwalabo mulenzo yali captain wa America mu World Cup tebamulina musambi wa nkizo nnyo. Then walu nekirenze ekitale ekyegulidde erinnya kina pace bakita gundi bakita Nonto Wilfred Nonto nacho tebakirina. Era Arsenal ekiwonye ddala bana balenza basaba mu full back abagundi bazinchenko neri gundi Ben White bakiwonye kuba gye kitero okuyitira eyo. So game eno Arsenal balina chance ate kya mukisa mulungi bajja kujja mu game eno nga bategedde Man City wene bekoze ne team ya Liverpool. So alizati yo nayo neva mupira guno eyigina yitinga team ya Arsenal amumbere eyo kwa saa 11 kwa mu kitundu ku Saturday waliyo Chelsea okusamba ne team ya Aston Villa. Kina jukirwa twagenere mu international break Chelsea yabadegenze emipira nange berani beaten mu paka zonna mu bakubide Dortmund ne game ya Sembe bakoze 2-2 na team ya Everton awakati tebala bise bulungi nnyo. Jukira bakafuna win ziringa mukaga zokka mu mipira 10 gye basambida bakeja Premier League. Aston Villa si team nyangu. Aston Villa si team nyangu na dalene ya Unai Emery. In fact omubiri 23 okuvala yatandika ngojeko Arsenal ne Man City tewali timu ekunganyiza bonero bungi nga timu ya Aston Villa mu Premier League. Kubase ne kunganyiza 26 City kunganyiza 25 kakati Aston Villa kunganyiza 20 era bo bala tebo ya Premier League ngojibaze kuva mu 23 yatandikira paka kati Aston Villa bera mu kyakusatu. So Chelsea ino okubere negendereze nnyo teina kulekawo mabanga. Aston Villa gakozesa nnyo abasambi aba Oli Watkins bagakozesa nnyo era ekintu ekyo bakipanishingira mu timu y'abanafu Arsenal. Nenga gwa saa mu n'ekitundu si mupira mwangu ndaba nga amaliri gasoboka. Ku Sunday waliyo West Ham okuchaza timu ya Southampton ku sawa 10, Newcastle ja kuchaza Man U saa 12 n'ekitundu. Reverse fixture gwagwa 0-0 ku Old Trafford. Ne baddamu Wembley mu Carabao final United ne gwangula 2-0. Bajja mupira guno nga Casemiro atulo mupira gwo gwokubiro gwekibonero dukira bamusibye emipira na ku red card yafuna nga basamba bali basamba timu kibali basamba balina timu gye bali basamba na yawo. So atulo mupira gwo gwokuna tebajja kuba naye Ganacho bamulongoosa ne bamusubwa jukira yavanga katebe najja n'abaako bintu byakyusa. Newcastle eri waka yagenze ogenda mu international break ng'omutindo gulinga ogugenze gudda yabadde wangudde emipira ebiri egyasembyeyo era gwe mulundi ogwasuse mu 23 awaka fomu yabwe oyinza okugamba nti babadde fair. Wins 7 draws 5 losses mu mipira 13 nawano na wamaliri gasoboka. Kakati ku Monday Everton najja okuchaza timu ya Spurs nga tayina Antonio Conte gwe bakutte ku nkona naye abadde omumyuka gwe bayita Christian Setterini omuyitale gwe baliseewo kati nono abeerawo bulijjo Ryan Mason yava ku mupira nga muto nnyo olw'obuvune naye ajja kubaawo era be bajja okwongerayo tiimu eno ekiseera ekisigaddeyo mu season. Eyitale emipira gyegiri La Liga gyegiri Germany waliyo Da Classica Bayern ng'esamba ne tiimu ya Dortmund mu bbanga eddene Da Classica gye tugenda okusooka okulaba nga erina amakulu kubanga Dortmund yekulembedde esinga Bayern point emu. Baina coach mpya mamita Thomas Tuchel naye aliyagadde okwangula omupiira gwo ogusooka ate bali waka gwe mu kitundu enkya. Bayern banoonya kikopo kya 11 eky'omudiringana ekya Bundesliga Liga eno baali baginafuya nnyo. Then ne Dortmund nga bwe nabagamba emabegako wali yasemba okusamba omupiira nekola amaliri aga 0-0 mu Bundesliga mu mwaka gwali gwa 2019 mwezi gw'Oktoba egenze emipira 14 nga wakiri ogisabula oba bwe ekola amaliri agalimu eggoolo. So tusuubira eggoolo mupiira guno naye gujja kwamu bintu bingi. Banning erwana okuddayo waggulu ku table Thomas Tuchel nga alwana okwangula omupiira gwo ogusooka butereevu ne Dortmund ejja kuba yagala okulwana kubanga mwaka guno badde kola bulungi gwa 2023 teruzinze emipira mingi. Then French League wano nayo gyeri PSG bali na Lyon ku Sunday kustarwa na mutane zekiro ne bakyali batibwa leaders of course. Then lero waliyo Marseille team ya Montpellier ku saawa 4 yembeere eyo ebisinga awo tujja kwongera okubyogerera mu show feze by'emizannyo akati kebyemizannyo gye kali ku saawa 4 Senior San Badru Zwane Senior Runa Chobe tujja kubaawo nnyo nga tulambulula ensonga abakalasa bo bazze paka saa 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.